Salongo Kanka Kapita nze mutesiteso omukulu wa Media Choice Telephina ndina omukenkufu wano ate era mwana wa Mumbejja Sava bano nno be batuddemu olulyo be balutambuza ate ono ye gwendi naye takoma bukomi mu kulubeera mu musaayi wabula alusitudde musajja munoonyereza muwandiisi wa bitabo ate era ekyo kimufuula omusomesa woogwo atategeera biki bye byamanyi n'olwekyo n'olwaleero nnyina byenzize okumuggyako ng'era bw'okima omukugu ku mulundi guli olina olugero lwewaŋŋamba nti ekizimbye omuweesi kuki ku kkubo kulagirirwa essebo omanyi abamu bajja ne bakola media essebo neefuuka ye n'afuuka kamala byonna ng'eggala essajja yeyekka yeri kuba ennoga ate eyita n'ensekere naye nze nalondawo essebo okwekuumira mu byuma kyobola buli wanjawulo nnyo abansinga okutegeera bye mba mbuuza essebo batuula ne babinnyonnyola nange buno bwe bukugu bwange ekituufu kati ate naawe eyo ekyo kigwe bukugu oli mutuufu nnyo sebo nkusanyukidde sebo nze nsinze okubanga ate nkomezeddwawo ku Media Choice Telephina eno emanyi abantu ba Buganda bonna n'abantu bannayuganda bonna weebale kuweereza ggwanga lyo bulijjo weebale okutegana ku lw'okuba nti oyagala abantu bonna okubamanyisa eby'ensonga mazima twebaza nnyo Media Choice Telephina olw'obuweereza obwo mazima bagamba nti nayimba nenderuka ng'afunye ow'eddanzi kale nange nsooka okukwebaza kubanga onsudde ku ndasanya omulimiriza agwa ku kkobe yoke njiweerera ebigambo okufaananako miguwa byaweerera omutanse ku bukukumbo ate abandaba eyo be banagamba nti ddala wamma ono saava tazuulwazuulwa mu balala ono munnabusiro alabika yajja bubwe bagamba nti omubi abijja n'ebibye mpokya abijja n'eggobe lye ate buli omu ajja na bibye eriiso lijja n'obukwina bwalyo mazima sebo olyose n'oyogera ku ggobe sebo waliwo ekyogerwa nti okumala eggobe mu kibya mu kintu kino lyo walimalamu ekisooka ekyo eggobe lyo balimanyi baliwulira buwulizi nga balyogera kakati eggobe byebikoola by'empindi tubinoga ne tubikaza bulungi ne tubisekula nga bikaze oluvannyuma lw'okubifumbako kati ensaano yaabyo eryo nno lyeggobe naye nga n'ebikoola nabyo tubiyita era eggobe kati bino lyo mu kintu kino kyensinga okwenyumirizaamu essebo kwe kubanga gwewuuyo wamala eggobe mu kibya weewaawo nyina ekintu ekibadde kintabula essebo ng'abantu era nga bwe nakugamba ku mulundi guli olusi baba bakujjukiza nti abantu tuzze ne twerabira Obuganda kituufu omulamwa gw'olunaku olwaleero mazima tukutte ku Kasujju Lubinga ngo oyo atudde mu bw'obutaka obwo ow'omulundi guno ye Abdumalik Migadde Sajja Kambwe mumanyi bulungi naye ate si yeri gwe tugenda okwogerako ng'omuntu kituufu tuzze okwogera ku ekitiibwa ekyo oba obwami obwo obwakasujju Lubinga so nga abamu balowooza nti linnya lyoyo aliko kanti baawulire ekyo nno kyali naye ng'aliko kati alina n'erinnya erya Sajja Kambwe Migadde oyo nno mumanyi bulungi ate ne gwe nkyazizza simumulagirira ate simumubuulira tumumanyi kyenkanyi bwe kiri ddala kati ssebo oluvannyuma lw'okulamusa ku bantu kantandike n'ennyanjula erimu ensibuko y'obwakasujju Lubinga weebale nnyo weebalire ddala ensibuko oba gye tuyita ennono omanyi ekigambo ennono kigazi Saalongo ennono ekitegeeza ensibuko y'ekintu wekiva nti erinnya lino oba ery'obwami nga erinnya Kasujju lyavaawa omutaka Kasujju Lubinga kyavaawa kakati waliwo mu biro ebyedda gwali mulembe gwa Kabaka Mutebi ow'e15 Mutebi ow'e15 mutabani wa Namutebi era kyobola bamutuma Mutebi bamubbula mu nnyina yazaalibwa ne banna abalala awo Mutebi Juuko Kayemba kyobola Mutebi bwe yali wa 15 mu lusa luno lwe tulimu bwe yavaako mukulu w'ejjuuko n'akwata n'aba 16 oluleeta ono okuba wasatu mu omuka otyo kati oyo wavaako engoma era Namulondo bagirinnyako mu nsirano nga bwe bazaalibwa mu nnyabwe Namutebi
Mutebi owe 15 era nga we yali wa 15 ngolwaddiridde Katerego we 14 bwe yavaako ne kuddako Jjuuko we 16 yana yali mwana wa Namutebi oyo bwe yavaako ne kuddako Kayembo we 17 yana yali mwana wa Namutebi naye Mutebi oyo we 15 aliko ebyafaayo bingi nnyo ebyemwetoololirwako era ebintu bingi byasibuka nnyo ku mulembe gwe kakati n'erinnya eryo oba ekitiibwa ekyo ekya Omutaka Kasujjulubinga kwe kyatandikira kyajja kitya munange olwatuuka nga wabaawo akalenzi era kaali katabanika Kasoma Nakatanze emigadde wali kumpi awo mu Kyaddondo emigadde okwata awo kagenda ku Bombololi kakati akavubuka ako kaali kalunda mbuzi za kitaayi waako naye waliwo ebyaliwo ebyakaleetera ekitiibwa omusajja omu ku kyalo yali ayiisizza omwenge bwe yayiisa omwenge nga bw'omanyi era omuyiiro abantu bakyamawo mu Buganda mulimu ebintu byetutayitako bino nti omuntu ali mu kujja butiko tomuyitako obonye butiko tebabukuula babujja kuyita okujja kyobola omuntu olwanga gy'oludde oba akuyise wali wabweru oli mu nnyumba owaaye gwe Namusisi tovaayo nti nzija nti ojja butiko tebabukuula babujja okujja kati tomuyitako n'omuyiiro toyita ku muyiiro omuyiiro we basongo basogola toyitawo essogolero awali essogolero kati awo toyitawo kati bambi akyasooka omwana omukazi alina omwana najja ku muyiiro awo namuganzika mu kitooke omwana yali ku mugongo muto muwere namuganzika mu kitooke bwe yamuganzika mu kitooke n'agenda yenywere ku mwenge yali teriri busa ne wajjayo omuntu eyalina embuzi n'agisiba ku kitooke naye agende yenywere ku mubisi yali teriri busa ewabaawo atajja n'olukoma laba oli we yasibye embuzi ate ku kitooke wano ekyaddirira we yasimba olukoma gamba muno nti akabi kagenda kwanya akabi kanya katya ono bwe yasimba olukoma ate ne wajjayo omulala bonna ekiba kyami eki mwenge kukyama ku muyiiro benywere ku mubisi omulala yajja n'ambwa embwa yagenda neewunya buwunya embwa nti zeetoolatoola yagenda neewunya buwunya ku mbuzi neryoka yeesimatula newalabuka misinde neezingirira mu lukoma bweti ne lukuba omwana mu kitooke n'afiirawo abantu ne batandika ne gabamyuka amagezi ne gabagwako ng'ayombera gy'asaka ne baga tugenda kubikola tutya bino leero tugenda kuddawa omwana guyo kati ate lukoba lumukubi afudde kaakati nabugwamu oweeyo mu Bulemeezi yali mwami atwala ekitundu ekyo kye yakola Sambwe kiri kumpi awo era Sambwe yava bamutuusaako ebigambo ye yajja n'akwata abasibe abo bonna ng'abatwala ku kibuga ewa Kabaka Mutebi owe 15 naye aba agenda n'asanga akavubuka bali bakayita Kalali Kalugave Katabanika Kasoma Nakatanze ow'emigadde mu Kyaddondo gwe nkugambyeko munnange nga kamubuuza kato bwana buno utoto owange gwe abasibo batwala wa timbatwala ku kibuga bazize emisango tugenda kwatwala wa Kabaka kuweza misango nikabagamba baziza misango ki naaba sajja nakayitiramu nga bwe byabadde bwe byazze nikagahana yesinga mbadde nze ze ndaba omusango abo bonna tebalina musango omuyisa talina musango omukwatidde bwerere ow'olukoma talina musango n'ow'omwana n'ow'endiga n'ow'embuzi n'ow'embwa obakwatidde bwe tebalina musango ekirina omusango kyabuuza ekirina omusango ebintu bino olukoma embwa embuzi ebimwandikute agamba ye akaana akato kamanyi kiko by'emisango ng'agenda wa Kabaka atuusayo basibe bw'atuusaya abasibe bane wa Kabaka Kabaka naye musango babi munnyonnyola nga bwe byabadde gwamubuzaako embiibya Kabaka Mutebi nabugwamu n'amugamba naye bwe twabadde tujja waliwo akalenzi ke twasanze kalunda embuzi za kitaayo waako nikatuuza ne tukanyooma nti omwana omuto amanyi ki ku by'emisango niki katugambye ko kandigusaze bwekati ne bwekati ko Kabaka mugende mumpitira akalenzi ako baddayo misinde ne bakaleeta bakasanga kasajja kattu kali ku kijjulo kya nsujju kalya wa mama waako ne tata waako katudde nga n'akasigo k'ensujju kali wano ku bbeere waggulu kali tekambadde saati kati ne bakatwala tunga ng'emiwalume ejjajja ne kade katuuka
munnange mu bwanga bw'empologoma mu maaso ga kabaka kabaka n'akagamba waye gwe Kasujju bbeere kubanga yalaba akasujju nga kali kumpi n'ebbeere ye gwe Kasujju bbeere teyakalinda nakwewozaako kakatuuka nti yenze Kalali okuva n'olwaleero nkutuumye Kasujju bbeere erinnya Kasujju lyatandika kukaana ako kennyini n'egyebuli eno kati kitiibwa kya Mutaka Kasujju era obwa Kasujju bukulu nga bwe tugenda okunnyonnyola naye twaga tusoke tulage ennono y'erinnya eryo yatandikira eno gye yava kaana ng'erinnya kalikwata ng'akabuuza omusango singa wama badde gwe wandigusaza otya kusinziira ku woono ti Ssaabasajja abantu bano bonna nze namugambye tebalina musango omusango gwali ku mbuzi embwa olukoma mpozi ne embwa olukoma embuzi kubanga bye byavaako olumba olwatta omwana kabaka nalaba nga kasaze bulungi ati ng'omusango olukagumaliriza kasazewo eggoyi omuwa olutali yasalirawo ebubiro na okuva olwo n'agamba nti okuva n'olwaleero gwe n'abendaayo bajja okusaliranga abaana ba kabaka emisango bajja okusalanga emisango gy'obwakabaka egyekuusa ku balangira oba abaana ba kabaka n'akatongoza n'akatuuma Kasujju bbeere erinnya oluvannyuma eryasalibwako neriyitibwa Kasujju kati tumanyi Kasujju kati Kasujju obukulu bwe buveeyo olaba nti obukulu bwe bwadda buva mu kusala webale nnyo emisango ogwali omusale obulungi mu ngeri ey'ekikugu mu ngeri ey'amagezi ate nga kabaka gwali gumubuuzizzaako embibya n'abaami be kale n'asalawo abeerenga Kasujju ono alina mutaka wa Nkizo mu Buganda yalamula egy'olulyo era emisango gyonna egyavanga ewa Ssaabalangira nga giremye ewa Ssaabalangira mu Kigango jaggusibwanga wa Kasujju butereevu si walala butereevu wa Kasujju kale no Kasujju ono mutaka mukulu nnyo Kasujju Kalali bamuwa ebintu bingi mutabani wa Kasuma na Katanza era obolaba aboolugave balamulanga n'essaza ly'e Busujju baali bakwasaako babeerenga be baliramula nga Kasujju ate yafuga Busujju nga yabaalifuga nkutegedde bulungi nga yaliramula oba yalifuga mu Buganda tetufuga tulamula nga yaliramula mu nnono Kasujju oyo Kalali kakati Kalali kitiibwa ekyo bw'amala okukireeta kyagundirirawo era nekisigalawo nekitongozebwa nti ku buli mulangira yenna anali obwakabaka aboolulyo lwe balina okusalira aboolulyo olulangira era Kasujju ateekeddwa okuba nga walugave kyova olaba nti omutaka Abdulmalik Migadde walugave n'erinnyo liwulira era ava musigere eryakasoma nakatanza eri emigadde okitegedde kati kyavaawo ne babeera nga kale si be balamula essaza liri ery'e Busujju kati naye bwo obwa Kasujju busigala bukakata ku baalugave nti omutaka Abdulmalik ne wali baavuddewo era aliddako aliba walugave oba alibeera Katende oba aliba Semakula oba alibaani era aliba walugave kati bino byebintu Kasujju byatabulamu Kasujju tabula mu kwabya lumbe lwonna lwonna olwekuusa ku mulangira kubanga Kasujju yasumikira abaana b'abalangira bonna nga waliwo abafiiriddwako bakitaabwe omanyi oli eyo mukumanya kambuuliremu abali eno nti eno kye tuyita okwabya ennyimbe n'okuteekako omusika weebale nnyo abalangira tebateekako omusika na kwabya nnyimbe Kasujju yakikola Kasujju oyo musika w'omulangira yalina okumulaga si muntu mulala yenna wabula Kasujju yekka ng'alina munene omulimu gw'amaanyi abalangira bonna yakivunaanyizibwako ekyo olulyo weebale nnyo olulyo yakivunaanyizibwako ekyo kati Kasujju Nazzikuno nga yabeera n'ekkomera ly'abalangira tunoobuuza lwaki abalangira babasiba mu kkomera babasiba mu kkomera kubanga mu balangira bonna temuliimu mutene kabeere mulema kabeere mumpi kabeere mukadde kabeere muddugavu kabeere mweru kabeere katya akalangira naye kaba katini kati kasobola okwekobaana n'abalabe ba Buganda ne kawamba ne kalivvula obwakabaka kati
tubula babasibiranga mu kkomera lya Kasujju Lubinga ku mulembe guno nno nze ndowooza lyandibadde lizimbibwa na bulungi nga lya kitiibwa nga tulimanyi we liri naye nze siriraba kubanga liri katereke liri katereke liri katereke ate terisaana kuba olw'ensonga eryekatereke lyazimbibwawo nga lyakuttiramu balangira kubatta bussi Kalema Kabaka Kalema yalireeta Kalema jjukira Kalema Rashidi yali musiraamu era ye yali tateekeddwa na kulya Bwakabaka kubanga engeri yateekebwa ku Bwakabaka byali byavaawo tewumaanyi kifuba maanyi ddembe kale Kalema oyo Rashidi ate nga yayiwa n'omusaayi kuba baamutayirira nga 3 Gatonya wa 1886 baamutayirira wali Mukanatta Nsege nayo Kabaka tayiwa musaayi kakati oyo yite tasaanidde yomu ne kiweewa kwa kiweewa talya Bwakabaka kale no mbalangira bonna ataasibwanga ekiweewa yekka bana abalangira balabo bonna kuba kugayita eri mulangira mutene mumpi muwanvu muddugavu mweru amaanyi we wava n'olugero lugamba ti omulangira kaliba kangu tekaanikibwako taba bwe lutwe luggwayo toleeta taabawo bamutya yeekubaana n'asuuza Obwakabaka katereke ekkomera eryo ze lyendo mbadde nkuleeta wano ensangi nti oli eryakasujju mwe yalisibidde bali eryakasujju lirina nakubeera wuwe mazima lirina nakubeera wuwe oyo Kasujju yeetaaga na mayiro za ttaka bazimuwe mpulira bamuteekereko ekkomera ly'abalangira nga buli azaalibwa agende eyo mazima kubanga omulangira yenna atiika kuba omukopi bw'ajeema tekitiisa nnyo naye omulangira bw'ajeema ng'ajeemedde Kabaka ekyo kyekisinga okutiisa kuba asobola okulinnya ku Namulondo nokola ebyekipatiira ng'omukopi we muye kati nze ogundi mukopi n'olikopi abo tebalina nnyo buzibu naye omulangira yasinga okubaako akatwana ako kati Kasujju Lubinga kisooka kusumikira ekyokubiri yalina okuba n'ekkomera kubanga yavunaanyizibwa kukuuma abalangira bonna ng'oggyako kiweewa gwe njogeddeko kiweewa ono omumbuzizaako yaani ye mulenzi Kabaka gwasooka okuzaala omuwala gwasooka okuzaala ayitibwa Nassolo omulangira gwasooka okuzaala omulenzi ye tumuyita kiweewa nga bw'olaba Crispin Jjunju Kabaka Ronald Mwera Mutebi bwe yasooka okuzaala oyo ye ebyekkomera kuba talya Bwakabaka kati okujjako nga gwasooka okuzaala tabulya kati tosuubira nti nno kiribaawo oba kale entaanya eribezze ne tulaba nti bw'aliba Kabaka Ronald Mwera Mutebi akisiza omukono mbwate Jjunju abeere ku Bwakabaka ekyo tekiribaawo abali babagezaako okukikola baliba balina ebigendererwa ebyokudibaga ennono naate tekijja kusoboka kubanga Abaganda bwe twitula ennono tugimanyi tujja kuvayo tuluŋŋamye so kiweewa tasibwa kubanga tabaamu mu bali basobola kulya alya butaala bwennyini okulya obutaala kikozesebwa mu nsolo naye nkijjeeyo nti ensolo etesibiddwa etaayayo eddende eddeeri yetwogerako nga ery'obutaala kati ye alya butaala talina munnange kimugambwako zaali nteekateeka z'Abazungu nti eddiini zaali zibunye wano kati omusiraamu ayagala Rashidi ate omukatuliki n'omuprotestant beegase baagala kiweewa mwanga waali kati awo entalo ezo zizaleeta bali okubateekako kuba Abazungu baali tebamanyi nnono ya wano ate ndowooza omuzungu engeri gy'ajja n'amaanyi ag'emmundu yali ayagadde asinze Omuganda amaanyi nga ayagala buli kyakola kikolere ku mudumu gwa mmundu ebintu bingi wano abantu babikola naye nga bali ku midumu gya mmundu nkiwulira nti tiyandi kikoze bwatu naye ali ku mudumu gwa mmundu agamba ate we nakikola bwe ndi banzijawo mulaba muleere eno mwe mulaba muleere eno ayambala emireera naye nga alina mukama we gwakolera atya kwogeza n'otokola kyenkugambye enkutta naye nze sitya mmundu nakugamba ne mu katambi kali ke twakola luli ebintu Omuganda byatya temuli mmundu ate ennyanja ate omuliro mpozi n'ebisotosota ebyo ebyewalula bisolosolo ebyo ebikambwe kuba mundu siyaffe weebale nnyo ebisaani kutabereza tutya ekisaani naye tetutya mmundu Omuganda omutuufu alimu omusaayi gw'abajjajjaffe bali abalwanira ettaka lino kubanga lino ettaka lyayiirwa ensanke amasaza ga Buganda gonna 20 gaali 18 naye nze mbala 20 kubanga gaatabaalirwa twagafuna lwa kuyiwa nsanke y'abajjajjaffe gye tuyita ensanke ey'essalira y'ensanke eva mu batabaazi nga batabaala okulwana n'okuwamba ebitundu nga bagaziya ensi yaabwe anti kitala kya Mutabazi n'eyowuwe ekisaabaana kakati njagala nkuzzeeyo ku Kasujju Lubinga era yasumikira
omulangira alya obwakabaka. Eyo n'ensonga nkulu nnyo njagala ngiyeesigameko nga nyinyonnyola. Kubanga olaba ndowooza nti ono bw'avaayo olwaleero mu kamera nga akukkuluma ng'ettutuma ku mmambya ng'ennyiika alina nnyingi, waliwo obutali bumativu mu ye. Ffenna Abaganda tusaana twekube mu mitima, mu kifuba tuti gutusinze nnyo olw'ensonga ng'eyo asaana kuba bulungi bwokka. Talina kujoonyesebwa, talina wadde okuleeterwa oba emmeeme yonna ey'okulengeterwa ng'eyakubiddwako navooto. Nedda, alina kuba mu mbeera nnungi, kubanga omuntu omulimu gw'akola ogwo gw'amaanyi. Kasujju Lubinga yasumikira omulangira ali obwakabaka. Ekisooka yalonda obadde okimanyi nti yalonda ne mu balangira n'ali obwakabaka. Bali sikimanyi. Anti bonna kabaka be yazaalanga nga babaweereza kati teyakomanga kubalabirira, naye yatwalanga n'obudde okubeera n'eriisi George kulonda. Naawe era obeera mu baana b'ogamba obeera obeetegereza nga ono obeekennenyeza ani alimu embeera ez'obufuzi, ani alimu embeera anaaba omuzibu eri eggwanga, ani anakuba Buganda ekigwo. Kati kiseera kigenda okutuuka ng'omanyi omutuufu. Era yalonda nakati mubalangira bonna abaazaalibwa zijemu ono, era nga kabaka akisiza omukono amuleeta ku wankaaki w'olubiri, ku wankaaki n'amukwasa Katikkiro gwe tuyita Katikkiro w'Amagumba. Katikkiro w'Amagumba yoyo Katikkiro wa kabaka akisiza omukono, kuba aba akyali Katikkiro, n'amukwasa omulangira oyo. Ono wuuno kabaka bw'abulira mu kibira abadde Katikkiro we abeera Katikkiro w'Amagumba, gwe tuyita Katikkiro w'Amagumba. Kati Katikkiro w'Amagumba yalinnyisa omulangira oyo Kasujju Lubinga gwe yalonda, gwamulaze gwalonze. Oluusi yabaleetanga n'abasimbya ku wankaaki olunyiriri lwakasota ng'olw'Ebuganga, obudde nga bwetadde bulungi ng'olw'Eddamba, n'alondamu mwolwo olunyiriri oyo gwe yeetegereza edda, n'amuwa Katikkiro ku wankaaki awo. Katikkiro n'amulinnyisa ku Nnamulonda. Kakubuuzeeyo ekisobola okuba ekyekiyabayaba. Yeso Katikkiro si yasalawo omulangira ali Entebbe. Era njagala bankwate bulungi. Katikkiro talonda kabaka ddako, talina wadda obuyinza wadde akatini kati okulonda oba okugamba mbu oyo gwe njagala abeere Katikkiro. Ate bw'owulira ekigambo ennono ekyusibwa, abantu beetulinkiriza, naye Katikkiro wadde ennono ekyusibwa, Katikkiro si yakyusa ennono, adibye ennono ye kabaka. Tulina n'erinnya twali tunyonnyola amannya ga kabaka nakugamba agamusaagamalayo. Ekifundikwa eky'ennono n'obuwangwa ye kabaka. Bw'owulira ekigambo ekifundikwa kitegeeza nti yafundikira byonna. Yayinza yekka okugamba nti okuva n'olwaleero Katikkiro owa kabaka aliko ajja kulondanga, naye tetukirabangako era tekiriba. Kujjako nga kabaka aliba asiimye ono oba alijjo tutaliba. Naye olwaleero njogera bino tekijja kubaawo Katikkiro okulonda oba okusalawo nti ono gwe twagala. So Kasujju yalonda omulangira very good agenda okulya Obuganda 10 ku kinnaakyo. Mazima Kasujju yatulondera kati omuntu nga yatulondera ne kabaka oyo ye wanjawulo. Mazima wanjawulo. Era tulina kumukwata bulungi. Tulina kumukwata bulungi bannange. Kasujju Lubinga ono talina kuba mu mbeera nga si mumativu lw'ensonga ezimu. Mazima talina kugobwa ate kabaka waali Kasujju Lubinga yandibaddengawo nnyo ng'alina n'entebe ye yanjawulo. Kasujju Lubinga emikolo yonna girimu okusikira mu Bwakabaka, Kasujju Lubinga tagibulamu. Era Katikkiro ng'alinyisiza omulangira ku Nnamulondo, Omutaka Mugema n'amusumika olubugo ku mukono ogwa ddyo, n'amusumika n'eddiba ly'ennyana. Awo Kasujju Lubinga n'akwata naye olubugo n'alumusumika ku gwa kkono, era n'amugattirako n'eddiba eryengo ku gwa kkono. Oba okategedde bulungi, Omutaka Mugema ow'Enkima amusumika ku ddyo olubugo n'eddiba ly'ennyana, wazira Kasujju Lubinga amusumika ku kkono, ku gwa kkono kuno na olubugo n'eddiba ly'engo. Kyova olaba luli nakuba ku mujaguzo ebisoko nakulaga ebisoko Kasujju byaba ku mujaguzo
butiisa ne ku mujaguzo atuukako wamanyi wamanyi butiisa obwanga bwengo butiisa butiisa obwanga bwengo butiisa ya kati kabaka yengo olwo tulaza amaanyi oyo Kasujju Lubinga olaba nti mutaka mukulu nnyo mu byafa bya Buganda. Nyongera okubuuza ng'oggyeko omanyoze n'obaako ekintu ky'onnyonnyola nekintanula. Kasujju Lubinga akuba ku mujaguzo. Waliyo omuntu omulala atali kabaka agikubako? Taliyo. Munnono tajali nga akkirizibwa nakwata eminyolo n'akubako? Taliyo. Ate era Kasujju Lubinga agikubako nga amusumika wali mu kumusumika nga amusumika eddiba lyengo kuba amutaddeko eddiba lyango mu mikolo egy'amatikkira ga kabaka engo tugigeraganya na Kasimba nti kabaka yekka yengo bano abasigadde Busimba. Waliwo n'olugero engo etiibwa waliwo n'olugero lugamba nti bazannya n'engo mazima nga bagiyita emmondo bazannya n'engo nga bagiyita akasimba. Chovola berinnya liri oyagala ennyo wangu tabuukira walungi. Buli wabuuka nti abadde andidde. Kituufu. Ne bweba yebuukira byayo. Gwolowooza maama abadde andidde. So nga bambi ebuuka byayo. Kale nno kabaka atiisa. Kati Kasujju Lubinga awo azannya omulimu munene. Oŋŋamba. Nesebo. Kasujju yeyekka. Ate naye mujaguzo agikubako mu masumika nga asumikira kabaka. Nkutegedde bulungi bamala okumusumikako eddiba lino eryengo kyekimukubisaako ebisoko biri nti obwanga bwengo butiisa. Waŋŋambye omutaka Kasujju takubwako kalulu. Si kugamba nti nokeera ku makya n'oteekako gw'oyagadde. Kyekitegeeza nti wansikirano. Kambuuze Ssaabasajja Kabaka kubanga kyekitikkiro ekyobukulembeze kyekitikkiro ye byonna kyekifundiko ekyennono n'obuwangwa. Tasobola mugoba n'akeera ku makya n'amugamba nkugobye nze njagalako omulala. Munnange ebintu ebyateekebwawo ba Ssekabaka ab'emabega byewaŋŋamba mu kitundu ekyasooka tibyasiiringibwa byonna byasibibwanga nti bwe gaba amazina maggunju nga kabaka omu yali kabaka Mulondo yalagira nti gajja kuzinibwanga babutiko teri bayate kabaka ddaka ate kugamba mbwa nze nkyusizza abo butiko tebazina bulungi nzini ab'ekinyomo amala ekinyomo mwe muzina obulungi mujje mu maggunju wange ate ekiwala kiri omanya abengeye bayambako kuba obutiko okuzina amaggunju in fact tebagazina bagabina bali awo babina amaggunju n'alengera owengeye n'agamba akakati nkyusizza abakulira amaggunju ekiwala kiri ekyengeye kiraba kibina bulungi amaggunju kizina bulungi kibina bulungi amaggunju kati abengeye mwe mujja okugazinanga bano bajja kubayambangako ekyo kyasiiringibwa kati Kasujju ekirivaawo mu nnono kyekyo mutaka mukulu nnyo era ye Kasujju asaana kukwatwanga giraasi y'amazzi eno kubanga bw'ogigalira eyatika kyabeeyi. Nkutegedde bulungi omutaka oyo newankubadde abalala bataka abasukkulumako kati ye ekimusukkulumya nti asumika kabaka. Mubataka mulimu abataka abatasumika kabaka oba batamukolako mikolo gya kumufuula kabaka. Kati omuntu akola emikolo egifuula kabaka ogifuula omulangira kabaka aba mulalamu kubalala kati musukkulumu ekyo kyekimufuula ow'enjawulo. Ate n'ekirala amukwasa n'effumu si ffumu mpiima empiima eno tugiyita naluwangaala amakulu g'empiima eyo kusala mazima era ebigambo byasooka okumugamba nga amusumisa eddiba lyengo n'olubugo amugamba nti okolenga bulungi emirimu gyo gyonna era olamulenga bulungi abantu bo bonna. N'avaawo n'amukwasa n'empiima naluwangaala amakulu nti osalanga emisango nga teweekubira n'amazima era olamulanga bulungi abantu bo bonna nga temuliimu kwekubiira ludda. Ge makulu g'empiima. Omanye empiima enjawulo yaayo ku kiso empiima esala ludda na ludda eno waliyo obwogi n'eno ojja ogyetegereze kiri ekiso empiima naluwangala eba mpanvu bwetu bagikolanga eno obwogi eno
eno neno omuzungu kyayita double edged sword. Very good. Kiyingira kisala kifuluma kisala kati kyekyo kisala wonna kisala wabiri mu Luganda tukiyita kusala wabiri enjuyi bbiri kati ye Kasujju Lubinga gwe bemonkolerako mazima. Mutaka w'amaanyi nnyo newankubadde si mutaka ng'ab'obusolya ono mwana wa Wasiga naye nga bwe nakugamba luli nti waliwo abaana b'amasiga abasukkulumu obadde kimanyi nti Kasujju Lubinga tasimbwako ffumu oba okusimbwako effumu tokitegedde okusimbwako effumu kyeki tattibwa mu kiwendo era takasukirwa kisi kyonna. Kabaka yayinzanga okugamba nti omutaka bwati mu mutabaale katugeza kalali oli gwe nayogeddeko yennyini eyavaako ekitiibwa kino kyetwogerako ekyobwa Kasujju Kabaka yamutumako atabaale abaali bagezako okumujeemera era yagenda n'abatabazi bangi nnyo nga bagenda kubatta kwaliko Mwanga Mande ne Jjumba balangira babikomo naye yabatabaala abo bwe batyo basobola okusimbwako effumu. Kabaka ng'ayagadde naye Kasujju Lubinga tasimbwako ffumu. Amakulu nti tattibwa tasobola kulagira kabaka nga bw'alagira ku balala oyo mumutte tasobola kulagira. Ennaku zino kyendabanga kyanjawuloko nti mpulira abakungu ekigambo abakungu ba kabaka kisukkulumu n'okusinga ku bwami obw'obutaka. Oli mutuufu nnyo ate ekyo kirabwa naayonka kubanga guno omulembe gufuuse gwa kiziribano nga gonja omwokere mu ssasa nti n'omuntu atalina kyamanyi ku nnono atowa oda alagira nga kugamba ebintu ayagala abivuge ye nga bw'alowooza kyekireese okuba nti nno obwami obusukkulumu mu nnono amaanyi gaabo n'ekitiibwa buserebye busikiziddwa gwe kati kankubuze ekyokulabirako kimu ekyekibuuzo Ssaalongo walabako oba wawulirako nti bakabaka abedda bakuumwanga basirikale babibombola nga balina emmundu kati leero bebeetaya otyo wembadde nzijaawo abambowa be batuufu mu nnono abo babanga bagalagala abateekebwateekebwa okuva mu bika ebyenjawulo. Ekigambo omusiige wano bangi tebakimanyi naye katukinyonnyoleko abaataka mu bika baasiiganga abaana baabwe. Okusiiga kwe kuwaayo omwana wo mu lubiri aweereze kabaka akulira mu nnono ne bamulaga n'emirimu egy'enjawulo ng'aweereza kabaka gy'ayinza okukola akula akimanyi okumusiiga kubanga okumuwaayo agende kwe kumuwaayo kwe kusiiga kati oyo ye ne tufuna erinnya omusiige. Ekika ky'empindi kisobola okusiiga ekika ky'ekinyomo kisobola okusiiga ekika ky'endiga kisiiga buli kika kisobola okusiiga mu lubiri omwana. Ate abaweereza mu Buganda kazibeere zino gavumenti ezajja kati nga bolaba nti Mengo's government bagiyita batya eyo Mengo's government olukiiko gavumenti y'Emmengo bandi badde nga bava mu bantu abasiigiddwako mu lubiri naye njagala okubuuza okusiiga kukyaliwo baali baddenga bateekeddwa tebava buvyeri ng'oba musiige n'ekisajja ekitamanyi nnono mu kubanga kyana kya mukulu gundi bakireese kinywa malwa kijja kitamiivu kyonna tekimanyi nnono kiri mu gavumenti kiweereza mu gavumenti y'Emmengo nga ne bw'okibuuza nti mpaayo bakabaka bataano abalamula mu nsi muwawa nga tekisobola kubakuwa mwe bakuwadde ekitiibwa otegedde nga kidda mu kuvulungutana na kuvevenga ng'ensowera egudde mu kanzu eno gye nnyambadde tekirina kyekimanyi ku nnono. Abantu awe bagenda okukuba Buganda ekigo ababa batukoba obwama tuseeri nga tetumanyi ngeri gye bajja ate kati baataddemu ne bino Omugundi yasoma nnyo ennono tetambulira ku kusoma. Nze nsobodde okukola byonna bye nkoze n'ebitabo bye mpandiise siri mukenkufu nga mmwe nti nasoma nnyo naye ennono ekubeeramu bubeezi. Kati n'olwekyo nsiima nnyo obukuumi obuweebwa naye bwandibadde bukuumi nga bwesigamizibwa ku nnono. Ate oba n'avuga kabaka yandibadde nga ddala wa mbogo nga musiige okuva mu mbogo mbe bamukongojja kubanga ab'embogo mu nnono webale nnyo be bamukongojja. Naye ojja kusanga atula ku steering evuga emmotoka ya kabaka nga kisajjasajja bakironda nga ye lwabasajja ye lwabyogo amannya ago ebyo bye bimu ku bunafu Buganda. Ate bwerina kati era olutami nakugambye ndi lwakyuse kati mu nzingulula
ennono abandi badde bayamba okulaba nti etambula tebagimanyi. Omuntu atula nga omuwadde n'ekyobwa minisita naye nga minisita wano naye nga nennono tagimanyiiko bwetambula kikyasobola okukola. Kasujju Lubinga ndabye obukulu bwe era nga bwankizo nate era nga bulabikanga ne bwobanga ne wankubadde eggwe yeewuuyo tebutoolwako tebutulamu ne bweyita ki tebukyuka naye ye nga ye singa akola ebitajjansa okugunjulwa n'okugambwako nga bagamba bwaddene ligambwako bannyiniryo ani yamuwabula ti wano wabye. Weebale nnyo. Kabaka asobola okuyita Kasujju n'ayita ne Kibaale ate Kibaale ono yaaba wa Mpeewo. Kibaale yalamula emisango bwegityo kubanga emisango gyonna kabaka watali mu mativu ayita Kibaale kajibelenga mukyala we yamunyiziza nga wolaba Nagginda n'amunyiza era kabaka tatula musango nga Kibaale tamuyise kati ne Kasujju nga baba yakoze ebitajjansa oba okukola ebitajja ku mmere amuyita n'ayita ne Kibaale n'alamula ensonga ezo yayitibwa Nadduli Kibaale. We waava olugero nti mpaawo kinene kyetwala ne kabaka ayingira omwa Kibaale n'amulamula kitegeeza ne kabaka alina amulamula amusalira emisango ye Kibaale era tujjukira omusajja Seryazi Sebbaale yayogerwako ng'omuntu ow'omu mayinja kabaka Mutebi yamuwa ekitiibwa ekyo ekya Kibaale ng'amakulu bategeeza nti omuntu ow'omu mayinja kabaka yamugatta yamwogerako n'olugero olugamba nti Ssekamwa kabi yamugamba yeggwe Ssekamwa kabi akasalira kabaka emisango mazima mpulira kale no ono Kasujju Lubinga okujjako nga ntanya yezze ne bagamba nti kakati Kasujju Lubinga atuvudde ku maaso bateekawo era obwensikirano naye bino misango sango gya bulijjo ayitibwa mu ngeri y'ekisajja kikulu ne bagituulamu era tewali kitaggwa obuntu buno obutonotono obumulumulu obw'okusobagana obubaawo Abaganda bavaddanga batuula bateesa bawuliriza era baddiŋŋana buyivu obuyigirize banga n'ekigambo ekyo kya Luganda kitegeeza twakirina twali bayivu twali bategeevu bayigirize kuba bajjaffe bayigiriza abaana baabwe babatuzanga ku byoto budde bwakawungezi ng'obwo budde obw'amafuma ne batuula ku byoto ne babalaga mu kaseera kano bamanya n'ebyafaayo Kasujju aliwo atwala abeerako ekkomo nga anasaavinga ebisanja taliiko kkomo Kasujju Lubinga abeerako bulamu bwe bwonna singanga katugeze nga wedda bwe kabulidde mu kibira Kasujju naye agenda ne kabaka we mu Buganda omuntu eyagendanga ne kabaka ali omu yekka kabeere Katikkiro naye teyagendanga naye wabula Musolooza yekka yagendanga naye edda bwekyalinga nga kasita entaanya ejja amaziga ne gabuna Obuganda ekyotogombolola nga kizikidde Musolooza baamuddanga naye ne bamuziika nti nga bw'abadde agumukumira ku nsi agende Emagombe naye agumukumire omuliro ekyoto kino gombolola njagala tukitegeere bulungi kyekitegeeza nti kabaka mwali mulamu gwe bw'oba oyagala kutegeera nti kabaka tali manyi muliwo ebinaku zino ebintu ebitambula ku social media nolaba ebintu n'obyewuunya ate kakati kabaka taliwo mutuusewo ku kyoto gombolola sooka otuukewo ku kyoto gombolola bw'ekiraba nga tekyaka awo ng'omanya kubanga empologoma ng'eseeredde ekyoto gombolola kizikirirawo kati bwe kyazikiranga Musolooza akikuma abeera wa Nakinsige ennyonyi Nakinsige nga naye afa ng'agenda akumira bajjajjaabo omuliro yekka naye Kasujju Lubinga tagenda na kabaka so nkutegedde waliwo abagamba era nga ngawulira mu nkuubo mbw ate kabaka ono kabaka singa aba ono taliiko ate Kasujju Lubinga naye avaako olwo tuleeta buleesi mupya tekiriiyo era kituzaayo ku kiri nti obukulembeze bw'Obwakabaka bwa nnono bwasiringibwa teriiyo abusatulula ngenda kusembyayo kiro okuteekateeka Kasujju gwe tusobola okulowooza nti kubanga obulamu si bwa lubeerera ate munna ani anaawangalira ku nsagi beereka agikungule n'omusumaali gutalagga wabeerawo enteekateeka ey'obuwangwa mu boolugave nga batunuulira nti ono yasooloobye mu banne
oba tulinda ssaawa nvanyuma kati kiri bwe kiti beerondemu eyo batugaye nti oyo enteekateeka ekolebwa n'okusingira ddala owendaayo kubanga Kabaka Mutebi yatandikawo obwami obwo yagamba gwe n'abendaayo mmwe mujja okukola ki okukola omulimu guno kati Kasujju ateekeddwa kuva okusookera ddala batunula kwoyo ani abadde kati ngenda kugeza ku omutaka Abdul Malik teyazaala mu baana batunula teyazaala mu baana be yazaala omwe mwennyini bwe tusooka okutunula tulaba omugunjufu ali mwensa mu nnono asaanidde ekitiibwa ekyo ky'obwakasujju oyo gwe tusookerako oba si kyo ku baganda be mazima kati tuyinza okwatwogera bino nga ne Kasujju yateekebwa dda naye olw'okuba nti nno ebyobwakabaka bwa Buganda bimu byatwekisize ffe tetunnaba kukimanye kyokka ye aba akimanyi tukirindirira onsomesezza omusomo ogwokubiri era ngweyanza ate era nkwebaza okunyumiranga pulogulaamu zino mu kooti eyo ey'omusaayi nze bwentyo omanyi waliwo olugero gamba nti kyolabako kyobuuza nti endiga azaala bumeka saagala nnyo kumbuuza nti owaayo gwe ogwawo oli ku lubisi oba ku lukalu saagala ebyo nyambala nga kyenyambadde kyeraga kyoyogera nga nkifaanana nze ekyo kuba wonsala bwoti musaayi mumyufu n'abamu abeebuzaabuza tebalina musaayi gwa kyenvu oba gwa kiragala mumyufu kati okuva nakitegeera ekyo nze ndi mumyufu wonna newaka n'amenvu sigakkiriza ewaka ku mmeeza nagagoba sirya menvu nina ensonga zange sirya menvu muzeeyi wange bamuyita Jackson Bosa ali eyo kasudde mu muluka gw'ekyengeza egombola mutuba gumu masuuliita esaza ly'Ebusiro yali ayagala nnyo kyenvu eyo ng'ayagala nnyo kyenvu manyi kati oba muto teweesalirawo oba muto nga kwegaba kwagaza ebintu tolina kyonoogamba leero otambula nakyosanze ogenda nakyosanze kyonna otegedde kale nakulira nnyo mu mbeera ey'ebintu ebya kyenvu naye ate gye nakoma okubyagala nga ndi muto kuba nali sinakwesalirawo gye nakoma okubikyawa bwe nkuze n'enzuula amazima n'okwesalirawo kati nja kubeeranga bwenti bwe ndiba nkyusizaamu mu pulogulaamu ne mundaba nga nyambadde ndiba nyambadde kooti ya langi ndala naye siyambala kyenvu ndi mumyufu nkwebaza nnyo nnyini ddala mpozi n'ekirala nnyo okutusomesa mu kitundu kino era nga ntegeeza abantu ti Saava Bosa sajja muwandiisi ndowooza tumalirize otuwe ennamba z'essimu ate n'ekirala nsaba abantu bampa emirimu omulimu ogwange nsobola okujja mu makaago ne nkusomeseza abaana ennono nga bw'olaba ku Media Choice n'onyumirwa n'abaana bo beetaaga okumanya ku bintu eby'enjawulo bamanyi abantu ennaku zino baana basomeseza nnyo ne babeera nga eby'oluzungu bibatutte emyoyo ate ebyaffe by'ennono ne batabimanya osobola okunkubira ku kasimu nenzija nkusomeseza abaana bo omulimu ogwo ngukola nju ku nju ne bali basomero ng'oli eyo munnange olina essomero lyo oyagala nkusomeseza abaana bo mbakolera enteekateeka eyo ndi ku 078 599 343 kale nno mumpe emirimu naffe ab'ennono mutuwagireko nga bwe muwagira abayimbi abakomediyani mutuwagireko naffe tufune ku mirimu ate tutambuze obulamu kirala nina omukutu gwange baguyita Olulasange gwa ku YouTube nagwo mugende eyo mugusubscribingeko emisomo miyitirivu ngiteekayo nnyo taata era nsaba oba nkowoolere osanga eddowoozi lyo ngeri gye liridde neko kulyange linaawulirwa bawulire bagendeyo bagusubscribingeko guyitibwa Olulasange yetu bagusubscribingeko gwa YouTube ekitabo Olulasange ye nakiwanika dictionary yino ya 10,000 ennaku gye nina nti Buganda tennyambye ennyo kulaba nga ntumbula ekitabo kino naye nga mbadde njagala wakiri kituuke mu maka ga buli Muganda kya 10,000 dictionary yino nakiwandiika mwaka gwa 2021 taata naye ekitabo kino mbulamu obuyambi kifulume mu bungi kibune oba kiweerezebwa mu bigo oba kigenda wa naye kibeere nga kiri mu bungi namba 078 599 343 ne ku WhatsApp kweri oyinza okuba olina kyoyagala okubuuza wano kyototegedde oyinza okugendayo kasala 25 678 599 343 omulundi guli nakowoola abantu abali mu kuzannya firimu
abalala abayimbi okweyamba ekitabo ekyo kibakole bulungi. Luno ngenda kunga ab'amasomero mwenna abasomesa ennimi era muleme kukola gwa kwegeziwaza kwokka nti buli kimu okimanyi. Bw'oteekawo ekitabo lw'otasomesezza mwana yeezuulira ekyo mu kunoonyereza, kubanga ono yanoonyereza n'abateerawo. Amasomero mwenna mukube ku namba eyo gabe bagibasomedde 0785999343. Ekitabo ekyo kibeere mu buli library oba muli gye basomera ebitabo. Library ekijja kukolera bulungi abasomesa. Ebitabo ebyo bibeereyo biyamba nnyo abaana okusobola n'okuyita ebibuuzo, naye ng'ekikulu bafunemu okugunjuka. Yenze Ssaalongo Kankaka Peter mbaddewo okubaweereza. Basiibudde n'abalaba obulungi omulala. Kuba ebigenda mu maaso tabimanyi, ebikwata Kabaka amulabe ettabu. Wasaana wabeewo ekikolebwa ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Waakiri Ssaabasajja ayogereko ng'eddoboozi lye liva eyo gyali. Saagala agalamidde olwaleero bannansi kuba mulanga. Twagala Kabaka mbagirawo okumanya watuufu wali. Saagala agalamidde olwaleero bannansi temubongoota. Twagala Kabaka mbagirawo okumanya watuufu wali. Olulimi mwenzijidde siruomu naye mbasaba muwulirize. Ekikwata Kabaka okimanyi naawe, omuganda engeri gy'akitwala.